Kadama TV mujjukira nti nno twalanga wano omuwala Nalwoga Fazirah baali basibise nga tumanyi kyali kimusibisizza ne tukuba omulanga wamu nammwe embeera nga muyambako okubeera nga mutumanyisa ensonga ne family nayo neeyongeramu amaanyi tuteeka company ku pressure company neeyogera ebisongovu emboozi muziwulira oba mwaziwulira awo nga bagamba nti aba ayogera ebisongovu nti ono yali ensonga agamba azitutte okubeera nga ku social media okubeera nga abantu bagimanya. Njagala mbabuulire omuntu yenna bw'aba abuze bw'oba nga ofunye ekizibu kyogerenga. Togezangako omuntu n'akutiisa nti toyogera kizibu. Buli bwe tuvaayo Kadama TV ne twogera ku nsonga pressure ebeerawo ku company ebeera y'amaanyi. Buli kintu bwe kifuluma ku social media pressure ebeerawo ebeera y'amaanyi kuba babeera bategedde nti bakitegedde. Omuwarabu buli bwakucunya mulage nti waliwo akimanyiiko naye buli bw'anaamanya nti no tewali akimanyiiko agenda kweyongera okucunya. So twagala buli kizibu ekiguddewo mubeere nga muvaayo ne mwogera. Mulabye abaana bangi nnyo be tuwuula nga wano Kadama TV ne balabika. Abaana bangi nnyo be twogera ku bizibu byabwe ne bibeera nga nabo bibeera nga biri solved. Ndi wa ssanyu okubagamba nti Fazirah yamaze n'atuuka e Uganda, yavudde mu kkomera. Ebibaddewo byonna babadde boogera ebisongovu lwaki mwateekayo ebintu bino ku YouTube biki naye yeeyo engeri yokka family gy'esobola okuteeka abantu bano ku pressure. So Fazirah yatuuse Uganda bulungi era ali ne family ye. Ngenda kubawa amaloboozi gano muwulirize sister wa Fazirah kyayogera ne abamu ku ba family members biki bye boogedde nga bamaze okulaba nti no Fazirah atuuse Uganda. Halo nyabo. Nange ndi bulungi sirina buzibu bwonna bukye baliko mwebale omulimu omunene nga mutukoledde. Nze sister wa Fazirah Nalwoga ntuusa okusiima kwange ekyemuli nga Kadama TV. Mwebale nnyo mwebalire ddala omulimu omunene gwe mutukoledde eri muto wange Fazirah. Ne mukola nga bwe kisoboka wakitiibwa Allah n'abayisirizaamu ne muba nga musobodde okukola kyonna ekisoboka Fazirah n'asobola okuva mu kkomera. Tusiimidde ddala kubanga tetubamanyi naye mwasobola okulaba nga mutuyambye nga baganda bammwe bannayuganda bannammwe. Tweyanzizza tweyanziike famire ya Fazirah yonna kubeera ddala ku kitaffe bamaama baffe bonna bantumye gye muli okubeebaza nga olw'omulimu omunene gwe mutukoledde. Bannaye tubeebaza saba wakitiibwa Allah abatuwangaatize era abawe ekisinga obulungi ku ekyo kye mutukoledde. Temujjanga okwo. Saba Mukama ayisirize mu mmwe n'abalala abali mu buzibu nga muto wange Fazirah bw'abaddemu basobole okulaba nga basomoka obuzibu obwo. Saba Mukama abatuweere riziki ey'emirembe era riziki eri mu makubo amatuufu. Saba Mukama abakingirize abalabe bammwe ababawalana. Saba Mukama abalage abantu be mukolagana nabo ab'emitima emikyamu ababalage ab'emitima emirungi baba abasembereza ab'emikyamu babeere nga bali wala. Amina. Tweyanziza nnyo tweyanzeeko. Ensigadde nze sister Fazirah. Mwami Kadama TV gye baliko mukwano obulamu bugamba ki? Kansuubire oli bulungi. Fazirah Nalwoga yatuuse Uganda. Bambi tweyanze nnyo tweyanzeeke. Eyo voice ya sister wange omu naye ng'atuuse okwebaza kwe. Tweyanziza nnyo mukwano tweyanzeeke. Bannaye famire yonna esiimye
omulimu Kadama TV gwokoze esiimidde ddala nnyo nti weebale mulanga ne tumufuna, weebale kuddamu n'omulanga mpaka lwavuddeyo woofiisi nekola ku bintu bye kuba byali biremye byali bigaanye. Naye mukwano tweyanziza nnyo tweyanzeeke, famire esiimye nnyo. Sisobodde kuweereza voice note za buli omu kuba nkimanyi mukwano obeera busy, naye nga bonna bambi basiimye nensalawo tukozese voice note 2 ey'ono sister wange omulala nange nga tulaga okusiima. Tweyanza nnyo tweyanzeeke, Mukama akuwe by'osinga okwagala mukwano, Mukama akutemera amakubo mw'osobola okujja ssente, Mukama akutemera amakubo agasobola okuyamba gwe n'abaana bo ne famire yo. Mukama akugatteko emikwano emirungi era egy'ensonga, Mukama akuwe buli kimu omuntu kye yandyetaaze. Tukusabira mikisa myereere kuwangula buli mbeera yonna ebadde yeetegese okuwangula. Kye tukusabira mukwano, tukusabira obuwangaazi, tukusabira okuba n'omutima omulungi nga guno gwokoze. Tweyanziza nnyo, tuli basanyufu nnyo okuyita mu Kadama TV bannaye ku mulimu omunene gwe wakoze. Tweyanza nnyo tweyanzeeke, Mukama akutuweera omukisa ne by'osinga okwagala ne famire yo yonna n'abaana bo bonna, kubanga tusiimye nnyo tusiimidde ddala. Weebale mwami Kadama TV.